Happy Media. Sanyuka nga bw'eriga. Ku Happy Media akwoli ze omugave tugamba ati nno sanyuka nga bw'oyiga. Wano ku Happy Media webale nnyo gwena atambula naffe subscribing abaliking abakomenting kyemukola kyamaanyi. Tuli mu programu ekitambula tandise ne n'abasaabaze abavudde ne beekalakaasa ne beekubira omulanga abadde batambudde ku nnyonyi ya Ethiopia Airlines abava mu ggwanga Saudi Arabia nga bagenda e Bangladesh. Kati bano bagamba nti nno bagenza okusanga emigugu gyabwe nga bagisibyeko kufulu wabula bagenza okusanga nga kufulu zonna zamenyeddwa nga wabula bakatambi ako bagenza okusanga kufulu zonna zamenyeddwa nga n'ebintu byabwe bambi be babadde batambudde nabyo oba be babadde baguze nga bagenda nabyo nga nabyo ebimu bibuze. Ate abantu ne beebuuza nti kati obuvunanyizibwa buba bwani awo. Obuvunanyizibwa abasinga wenadde nsoma ku comments nga bagamba nti ennyonyi eno eya Ethiopia erina kuba nti nno eriirira abantu bano olw'ensonga nti nno yalagajjadde mu kubeera ng'ekola ki ng'ekuuma ebintu by'abasaabaze banene. Katuleka vidiyo ako ate tubeere nga tweyongerayo. सब खाली बैग भाई बैकेट देखन तो बैकेट हो गए बैकेट देखन तो ये बैग खाली नहीं था खाली ना खाली बैग ये खाली कुछ नहीं ये बैग खाली ये আমাদের টাকা পয়সা মোবাইল সামান সব ব্যাগ খোলা है कुछ नहीं मोबाइल सब लिया गया सब प्लास्टिक করে রেখে দিয়েছে তালা রেখে দিয়ে গেছে क्या এটা কারা করলো কারা করছে কর্তৃপক্ষ কোথায় এগুলা কারা করলো এগুলা এতগুলা মানুষের সামান কোথায় গেল এতগুলা সামানের হ্যাঁ আপনারা দেখেন মোবাইল সবগুলা মানুষের সামান নাই সবগুলা মানুষের সামান নাই tukyali ffenna olw'emu program ekitambula nange omugave wano ku Happy Media YouTube channel. Kakati omukyala Anita Among yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ye talina kigendererwa kyakubeera nti nno yeesimbawo ku bwa pulezidenti mu mwaka wa 2031 era ye n'agamba nti ebyo ebigambo byegenda muwulira as he said nonsense rumors ezo zemugenda mutambuzo oba zemugenda muwulira eyo agambye ebimwana watu tebiina makulu era ye n'agamba nti nno akaseera kaneeno asobola n'okubeera nga annyuka ebyobufuzi mu mwaka ogwa 2031. Yes, agambye tejja kuba nga oba oliawo annyuse active politics so n'olwekyo talina nteekateeka yonna yakuba nti nno yeesimbawo ku president. Kati omukyalo ono nayogera ku nsonga eyo. I want to make this very, very clear today. I have heard a section of people out there speaking. I don't want to call it rubbish, but it is rubbish. That Honorable Anita in 2031 wants to stand for presidency. I want to tell the Ugandans, even where I am now, I have overachieved. I did not expect to be there, and I am saying 2031, I am retired from active politics. If my brother is standing or anybody that the president Museveni shows me support, that is the person I will support. This nonsense of saying Anita wants to be a president is total nonsense. Wabale nnyo akyatambula naffe
ku Happy Media tugamba tisanyuka nga bwoyiga. Kakati police ngonga Uganda ekoze kikwekweto onako oreggulo yakoze kikwekweto negenda nga esagula buli batunda spare wa pitch. Yes, ekikwekweto kino kyo kyakoleddwa oluvannyuma Watonga avuddeyo ne beekubaira omulanga nga bagamba nti nno olw'ebitundu ebimu mu Katwawo ekibuyende ebeeyo ebatundibwa spare era nga bagamba nti spare pitch zaabwe zibabbibwako zigenda ne zitemebwatemebwa spare ono naaba ng'akola ki nga atundibwa. Okitegedde. Kakati police yakoze omulimu gw'amaanyi neba nti nno negenda ng'esalako ebitundu bineeno era nga video wogiraba. Credit tujja giwa aba Daily Monitor video ko twagijje ubundi yaabwe mukutu gwabwe era nga wogiraba betambulaawo. Police negenda maaso n'okuba ng'ate efufuga z'amatoba neeno negenda ng'ebawenja okulaba nti nno ekomya ebikolwa nga bineeno kubanga ekibba piki kiyitiridde nnyo mu ggwanga Uganda. Yes, abaziba emisango be bangi, ababba piki nabo bangi, kwegamba abantu naye banga maatu babulako webeekubira omulanga. Naye twebaza nnyo poliisi y'eggwanga Uganda egenda maaso n'okuba nti nno yakoze ekikwekweto kineeno oba oli asobola okuba ng'ate ekomya ku buzzi bw'emisango obw'ekikula bwe kiti. Tuli fenna program ekitambula wano ku Happy Media nze omugave nga tunatera okumatira tumatiriza waliwo ka video kenguddakaawo manyi nga nabagamba nti video buneeno muleeta oba olero tubanga tukubaganyamu ku birowoozo wena ekirowoozo kyonna kyolaba okuba nga oyisaawo otuteeka muki tuleka mu comment section tubanga tetutambula fenna. Kakati waliwo ka video akasanyusizza waliwo oma comedian ayitibwa Shower agenza maaso n'okuba nti nno ayatulidde mukwano gwe chicken era namugamba nti mwe ba chicken mwe mwayonona comedy wa Uganda era namugamba nti mwe muli ba agent abakolera government ayogedde ebigambo bingi awo naye nga kyagezaako kumulaga nti nno tekirina ngeri gisobokamu nti nno ng'omuntu n'ova eri mu myaka 2 nosobola okubeera nga ekonomi ya Uganda nga bwogiraba noba nti oguze motoka okozesa business ya sauna ate nga waliwo n'ebinene by'osobola okuba nti ogenda kuba nga okola mu maaso awo okitegeera neyebuuza naga nti bw'oba nga tuli mu siyazi kitegeeza ekimu ku ebyo bibiri obeera kimu either obeera mu siyazi oba nga estate agent ebigambo ebyo nga ogenda kuba nga akola ki ng'obiwulira naye golowooza ki ku bigambo by'omukulu ono okuba nga ayatulidde mukwano gwe mu kamera ate nno ekisinga okuwunyisa ti aye ne batakasalamu akuba kimanyi byadde ku YouTube channel ay'omukulu oyo chicken katoleka video yako chicken n'abalala muli ba state agent baba wa sente era muze muli sente naye ng'omulimu gwammwe gwakunafu yasaidia nkyukakyuka era mugukoze bulungi wabula mutya muze mukikola mpola mpaka ye mwavuddeyo olunaku lw'ejjo ne mukyatula lwatu kati ongamba otyo olwaliro chicken tole kusaidia abantu banyigirizibwa ng'obadde ng'olya sente ya President Museveni obadde nga mukubasaidia enkyukakyuka wane bakubirako simu somebody n'omugamba okuwagira Kyagulanyi okumuluna mpozi ng'akusasudde miliyoni 5 mugenda beerawo mutya mu ggwanga nga temutambala abantu bagirinyigirizibwa olwokuba mumagala okukusa embuto zammwe chicken mugenda kulya disente y'abantu b'omusolo mwe mukute mubeere bulungi nga ffe tubonaabona n'abaana baffe okoze spa abantu beebuuza mu bbanga lya myaka 2 oli tikitoka toli comedian tugenda ku stage n'ozannya toli muyimbi oguze emmotoka mpuya n'ebigambo ebitambula mbu you planning something big ekijja okoze spa worth 100 million osula mu apartment bw'oba toli musiyazi nga toli state agent sente ezo zijjawa abantu batambuza information so my question nga tumaliza waliwo ka video akanewunyisizza oli agenze n'akwata sente oba yali eziterekawa naye ng'olaba ddala sente ziringa emmesi zeerumye oba ziringa eza yuliso oba zavundira mu kabokisi kyewuunyisa ate obulaba bw'etaano kitegeeza yali akoze gundi saving ye nga nnungi naye yagenza okukakkana bambi nga tafunyeemu
kyokola tukubiriza nnyo abantu nti bw'oba oyagala kuba ng'osevinga teeka mu bbanka. Genda ogulawo bbanka bw'oba owulira nga toyagala kukwata ku ssente ezo ogulawo fixed account, ssente zibeerenga okwo zibeerengako ngozibeerengako, kitegeera bbanka ezikuterekere. Oba bbanka balina akawunti ez'enjawulo ezo zibasobola okuba nga bakutegeeza, naye gwe omuntu noteeka gundi ssente n'oziteeka mu kabokisi kati raba ono ssente zonna zaafudde nga bw'ozirabaawo. Kale bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero, bwenda wafunyeyo vidiyo endala nga tujja ate nga tuzoogerako okutumyamu, oteeka comment yo mu comment section awo, tekirina buzibu. Gwe wena awabula ateesa asiima empeereza munamu abasubscribe nga tubebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Happy Media tugamba nti nosanyuka nga bw'oyiga. Happy Media, sanyuka nga bw'oyiga.